Kale mbalamusizaako amanya yenzo omukunja. Waliwo amawulire agatambuzibwa nga abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oludda wawe bafuniramu. Naye bifo nga tonnatambuza amawulire ago kale nze oyinza obutambalirira kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba mukunja afudde gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira bw'oba okyalina embeera ebindeega bindeega n'olwa n'otabakwata oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola mundeke gye ndi nange nina ensonga zange lwaki kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media naye bwe mba nasalawo ne ŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media kitegeeza nsaba busabe mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba neyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo oli najja nzize kuyamba kakati abamu ku batuyamba bano si bonna naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza naye nga tomanyi by'otutte naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunyamba kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi maama Alima Namakula ansonyiwe bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa teriyo obuyambi bulala bw'osobola kumpa oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako nyinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako naye ku kyobulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke ssente zisigale tuzireke naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati bwe yagambye. Omuntu waba musiru naawe ofuuka musiru recently okujjukira nti waliwo yampandiira njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka ako akatandika okuyimba nze gye ndi sirina tabbu yonna era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba tiktok mbagaliza buwanguzi mbagaliza birungi otherwise byonna sijja bibanyonyola kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate kufe bye tutuuseemu. Mukama bankuumire saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti mukunja yafudde akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu kale. Omukazi Alima Namakula si yaloga mukunja entabwe yava ku Shiba mukunja atasera munnange Shiba yamukozesanga ki content we ow'okufuna gwe weegendereze mabega Shiba we bamumujja ku mukunja Shiba yatereera mukunja kwe kutandika okubeerawo ng'essubi limuweddemu ery'okufuna mukunja kennyini ndi eyewitness yakwatanga Shiba namugulira namussa ku kkubo n'agamba Shiba agudde eddalu bannange mumpe amafuta ngende mujjeyo
mumpe wagenda okusula abantu ne bamuwa sente n'adduka n'ajjayo ani n'ajjayo Shiba ku kkubo. Kati abantu batuuka ne balaba nga Mukunja tatwala Shiba kumujjanjaba myaka 2 akola ebyo. Bamuwadde miliyoni 15 babuukinga ekivulu Shiba ayimbe n'atasasula ne bajjako amasannyalaze mujjukire era n'akola obuvuyo n'alwana n'amutwala e Dubai n'amukozesa content nga amufunamu sente. Kati omuntu eyatwala Shiba ku Mukunja ye yamukola obubi kuba Mukunja talina waafunira. Bye bimu neyiga Sharifu tibanene abantu bagenda ne balowooza nti TikTok ye kamala byonna ne batafunayo mirimu mirala. Obulamu we bubakwatako nga bawoza bandoga. Naye ng'oyo mukazi si yaloga Mukunja. Nawe Mukunja gwe mwangu bameka bwe wakasobya kyogamba era oyo mukazi yakusiranya ye wamanya otya nti bakusiranya. Mulekere ngaawo okwekwasa abantu obwavu we bubaluma be bawoza bansiranya bankwatamu bandoga weezuula obwavu bwe bukuloza. Genda ofune omulimu okole nakulabyo oyina obuwere babuloga. Omanyi kye bayita okuloga wenna olina ebimasiki oddugala oli mukyafu eryo lyeddogo. Wabula Mukunja atasera singa olinga Shiba twandigambye nti Mukunja bamuloga naye tebannakuloga olimba. Genda okole funa omulimu kati obulamu bwakusiranako. Genda okole mulekerawo okwekwasa abantu ate kyo kiri nnyo mu baavu ti omuntu obwavu we bumuluma bankwatamu bankola bati butaagala kukola ne mutuuka ne mwejjusa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya? Ebyatuuse ku Mukunja nabirabye, but to me, I think Mukunja got a skin infection. Yes. Lwakuba nti ali psychologically tortured, amanyi ndowooza yakosa abantu. Kati obwongo bwe bwonna bumugamba bamuloze. But Mukunja, you get yourself up, go and see a skin doctor, bakoleko skin test, balabe obulwadde obukuluma. Bw'obanga tolina skin infection, then you better go for an HIV test. Yes. Bakukebele HIV. If you are negative, I will check emizimu jijaba jikutte. Yeah. Check emizimu jijaba jikutte. But apparently bambi, let us not criticize Mukunja. Omanyi omuntu bw'aba ali mu mbeera embi n'ogattako mujjukiza ensobi ze yakola, it is very bad. It depresses them more. Mukunja nga yali ayagala internet, nga yali ayagala okuyimba, nga yali ayagala okumulaba. Mukunja King Shiba ne bwe yaliganye yalifunyeyo ebintu ebirala byakola. But I think Mukunja is going through a very hard time. Ali a little bit depressed. Kyenyinza obbagamba. Naye nga nze okusinziira wenda bobo obutututu, I think it's a skin infection. Tewaliyo ba skin doctors basobola kugenda bakole tests ku Mukunja bamukubireko akalango so that he can get help. Yeah? Bannange ebyensi nabyo bikusobera.